Segirinya yafa lwakuna twadduka ku sipiidi nga mawulire tugafunye ne tutuuka ku gurawundi kuba namanyivu because pulezidenti wange ajja kuba mutaka embeera yonna ne tutandikirawo gipasaganya n'entwala gurupu y'abafoot soldier tiimu zange okusookera ddala ze nasooka ogendawo nazo naye endala tiimu endala n'azabafoot soldier ne zijja nga tuze twegattako ne tutuuka ewaka ne tubuuza ku bantu lwaggulo ne twogerezeganya tutereeza tutya kuba awo nawe mulabye we tubadde tutudde nga wasaayiddwa mayiti paka eri kakubo awo wonna lwali lusuku nga bitooke ne tukkaanya nabuwaka nti embeera egenda kukwasibwa bwetya tutereeze ne bagamba ebisooke tubisaawewo ne tuvaawo olweggulo olwo kuba obudde bwali bugenze twatuukawo lwaggulo twagenda ne maama wa Frank sente z'omugenzi kuba naye yankubira essimu nagamba unalebo tugendeyo ntuukeyokko nange mulumbe tusaasire ku bantu ne tugenda ffenera ne tumupikinga ewaka kuba mu mukwano gwange tuwuliziganya nnyo ne tugenda bwe twatuuka ku gurawundi ne tulaba nga embeera yeetaagisa na wano wansi we mubadde mulaba mu buti mu bugundi omwami ne twogera naye n'atugamba mumpeeyo omutwalo mulongoserongoseeko awo munawo mukolerewo kapisa ak'ekyemmanga ne tugumuwa ogwaliwo mu nsawo ne tugumuwa ne tuddayo kati ne tukeera nga bafuuti soja basuze ne exercise eyokera okukola ku lwokutaano ne bakeera ku Friday ne balongosa ngera ebifaananyi bwe twabibawanga twabawanga updates bwe mwaziraba kuba ye Mr. Update bwe twali tuziika nga bintu byonna byakutambulira ku updates ne tu updatinga mwenna abantu nga bwe mwabiraba ne luggwa olwo kati ekiro akawungeezi ne tufunawo meeting Friday then kati ne wavaayo n'abava ku gundi mu parliament ne bajja ne batwegattako nga balina omukulu nnaku musana oyo naye ne tubeera mu meeting naye nga tulaba bano ate munoonya ababundi ba service provider b'oku gurawundi naye agezaako bagamba budget ejjago mutukwatire sente zino zezigenda okukola mukole bwekiti nga naye olaba tebafuddeeyo nti oba balinga abawuza mwe mutubuulireko ffe tetugaanye n'amasimu ne tugakuba ba service provider tugenda okukomawo nkeera ku Saturday Friday ne tuziba tugenda okudda ku Friday ku Saturday ate venue kati erijjukira gye babadde ku mukolo bana babadde batutte tenti erimbu bateekeyo omukolo wagazi twali tugambye yewaba wabeera parking emmotoka ziri teri wansi parking ezijje wano tuleme okujja omuntu mu nnyumba ye afulume enjuuye ng'agenda bugenzi mu kifo kye kyaluberera twamanya ngeri bano ndooza bwe baatuukawo ne batandika okupalapalanya nga balina aba state house abo biki twesigalira ku venue ekikulu omufu waali anyway kati eyo yonna nga tuvuddeyo kati ekyabaddewo katuuke ku kyaleero sigenda batuukira ku bano be bagoba ngende biki naye katuuke ku kyolwaleero bukedde ku makya luli twasulawo bukedde ku makya ng'abakulu balaga nti ate bakwata abaana babajja ewali omulambo gwa kitaabwe babakkiriza bo wansi nga n'embeera gye bataddewo yansasagge nnyo nti eggulo limu babadde bakubye abaana baffe kati nga kyamaze dde okulaga nti wondiwo kyaliwo mirembe nti kungubaga bantu baagala kuteekawo kibuli kuwamba mayiti ya Seggirinya wano wenkwebalizaho nalebo Seggirinya olwanyi okulabanga ba dictator tebatwala mayiti yosebo era ebyo byonna bimulabye nga president bwagambye kubadde kulwana kwa Seggirinya kyovola nti omutima buli muntu bafoot soldier buli muntu yenna abadde okufana obutanya gwanga tusobola kujjawo mayiti ya Seggirinya olwanye ne mukufaako okulaba nga mayiti yo teziikibwa bantu bakusaanyizaawo omuntu n'akusiba n'akumma bbeiro n'ovundira mu kkomera ne balyoka bayiwa ensimbi ennyingi nnyo nga bakujjanjaba naye nga bakimanyi ze badiibuuda za musolo kuba tebalumibwa muntu wa bulijjo naye nga bakimanyi era togenda kuwona baali bakimanyi bo kye baakukola nga toli waakuwona however nti bapretendinga balage ensi nti bagezaako Seggirinya tetukuliddeemu lukwe ekyo kye njagala okugamba bafoot soldier ne president wo his excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyimiridde butengerero obwedda twogerezeganya ne bakama baffe obulaba nga tetuva ku mulamwa kwekkiriranya bafoot soldier bonna nga boogeza olulimi lumu tetwekkiriranyizaako paka lwe tukuwerekedde mu kitiibwa omuntu ava eri awamba oba era ssebo kati abayitingana balemedde omulambo nedda mukulumpuga kiteeke mu likodi bulungi nti obbyewo abaana bamulekwa ku mulambo gwa kitaabwe
wakoze olukujjukujju n'obbawo abaana bamulekwa ku mulambo gwa kitaabwe omulambo we gubadde obadde kati kale mu nsonyi ennyingi bwe walirabye ng'omulambo amaanyi g'abantu gakusinze ne gabulemera omwana n'asigala omulambo ne gusigala wano gw'omuteeketeeke omutendeke lwaki tokutte n'ogamba ati abanange kampanike kuba mu lutalo nalwo mubaamu okuwanika lwaki towanise n'ogamba luno lunnemeredde kansitule abaana babandi be nnawambye edde okuva ku mulambo gwa kitaabwe mbazzeeyo wabula n'odde eno okubadongowaza kubanga oyagala coverage y'amawulire oyagala obeere relevant nga tova mu mawulire nga mawo bye yakolanga mawo yali yaggwako naye nga ne bwaba talina kyakwogera ng'abeera mu mawulire musajja wattu era mpaka gavumenti lwe yalowooza nti akyagattako n'emutwala n'emuwa ekifo naawe kyoyagala saba genda butereevu bakuwa ekifo otandika okukola otulaze amaanyi go nti bulijjo oli wa siteeti bulijjo oli wa siteeti ng'ate gwe watuwaabi nzijukira natuuka ku kitebe mukama wange nangambye olina emisango wano bakuloopa gwe weenaalemu neŋŋamba wangi abandoopa banga baliwa naye basajja mmwe muli babi buli gwe mwalabanga ng'ali ku kituufu nga mufuba kumukuba twalwawo okubabuuka naye twebaza Kyagulanyi Ssentamu okujja mu bukulembeze sebo pulezidenti tukugumya nti Bassegirinya bagenda kuluboneka tutandise twetuli tujja kubaawo tugenda kubeera nga buli bye yakolanga Ssegirinya tubifunamu kyakuyiga tetugenda kutiririra bannayuganda tetugenda kusuulawo struggle tugenda kulwana paka kuba ne Ssegirinya yagambye tagenda kuwummula ajja kusigala alwana tetugenda kuterebuka mukama wange tugenda kubeerawo okuyiwawo omubiri mu mbeera yonna twaguyiwawo okuva jjo kiro nkakasanga ebyali bigenda mu maaso mwali mubiraba mukama wange bafoot soldier tewali kuzikiza tewali kusaaga mubadde temusobola tujjako soja kikisoboka tekibadde nayo tekibaddeeyo kale n'okwekaza kube tekibaddeeyo kutujjako Ssegirinya kuki yabeegaananga mulamu muleete recording zinga nammwe abawaananga bwe yaleka alamye mu lwatu ng'alwanira Kyagulanyi okubeera ku mayiti ye okumuziika mu kitiibwa nammwe mubireete bw'aba yabadde ku ludda bwammwe ng'abalamira wadde sitwagalaga nti oba tulumbe famire tetugenda ebyo biddamu naye muleete recording zinga nammwe abalamira obulame bwa Ssegirinya bubadde bwa lwatu mulekerawo okwekaza ng'ate n'okufa kwa Ssegirinya n'okulwalako muyinza okuba mukuyinamu n'omukono omuntu amala okulinnya ekigere bwe mutyo y'enkola y'abannanfuusi amala okukukola ekikyamu ate n'avaayo mu kamera neyeefuula akujjanjaba neyeefuula akulumirirwa Ssegirinya wummula mirembe tetukuliddeemu lukwe naffe ku saawa esembayo nga naawe bw'otaalyamu bannayuganda lukwe naffe tetukuliddeemu lukwe Ssegirinya tukuziise mu kitiibwa nga bwe walaama pulezidenti obubaka abuwadde mukama waffe abantu boogedde wakati mu mbeera ey'obunkeeke naye tuyimiridde kuba ffe tuli mu struggle ebyo ffe tebitutiisa kuba tukimanyi tubadde mu struggle era struggle tukuziikidde wakati mu struggle mwana wa taata ogenze nga muzira Ssegirinya okuva lwe wafa ku Lwokuna buli mikutu gy'amawulire gyonna mu ggwanga gibadde ku ggwe nga teriyo ggulire likola ddala Ssegirinya tukuwerekedde mu kitiibwa ky'ogwana bafuuti soja mwongere kuguma kwekaza nobba abaana ku mulambo gwa kitaabwe ate ne weekaza sajjamwe muswaleeko Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye naye oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okubeda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.